Nze Lukwago Swali njagala Abanayuganda kati okuva n'olwaleero tweteekemu omulimu ogw'okulemeranga ku bintu ebimu paka nga tumaze okukiggusa. Waliwo ekintu kyendaba ekyamagye okujjanga ne geefuula nti ate gegagaba security mu electoral process. Okay? During the electoral process per se. As by our constitution, egamba nti police yeina mandate to ensure the safety of voters, candidates, electoral materials, as well as oversee, okay, the tallying of electoral results. Police. Amaje tegaina anywhere. Nsonga gye gayinza kuwa eri genuine. Lwaki bagaleetanga mu bintu by'obululu? Why are you militarizing elections? Lusoke. Kairingu Lusoke. Teri musirikale yakubiddwako jjinja eyiganga. Mwazze muggala amakubo. Muggala amakubo. President Kyagulanyi ne mumuyisa mu nfuufu. Remember, asasula omusolo is a citizen of Uganda. Aina right okukozesa ekkubo lyonna ly'ayagala. Ekya mukama wammwe Museveni obutaba n'abawagizi basobola mugoberera nga atambula. Ffe tetukiinaako buvunaanyizibwa era tebitukwatako. Okay? Omusajja mumuyisa mu nguudo enkyafu ezijjudde dust. Abantu beeyiganga baagambye lwaki omukulembeze tayita wano, lwaki mumuyisa mu nsiko, lwaki mumuyisa mu nfuufu, mu binnya. Amagye n'abajjaati abambadde ebya black ne basumulula amasasi ne batandika okukuba mu bantu amasasi. We baalabye nga amasasi gagenda kukwatiramu pulezidenti kuba centers of power zaabadde nnyingi by then. Omusajja n'ava ku mmotoka y'amagye Kidoole n'asumulula oluggi lw'emmotoka yaffe atandika otusakiramu amasasi. Can you imagine? Ne tukuba enduulu muggaleewo oluggi, muggaleewo oluggi. Mukama we n'amugamba don't shoot. Amasasi n'agakuba wansi ku ttaka. Omulala ng'akuba mu bantu. Mwe mwava amasasi agakuba abo abantu abasatu aboogerwako. Ejje teriri meant kujja to keep law and order, to maintain law and order. No. That law was reserved to police. Ne bakimanya nti abantu bayinza obba chaotic ne bateekawo kye tuyita anti-riot police ebeera equipped with each and everything. Babatendeka martial arts, babatendeka okukozesa emiggo. We batuuka mu mbeera nga abannansi basusse babakasukira amayinja, babawazi shields eziyinza okuba protecting from being targeted by stones being pelted at them by the what? Citizens. Chaotic citizens. Anti-riot police. Weri kwenganga butabanguko mu bantu. Era police neweebwa olukusa nti senga abantu bakisussa mubakuba amasasi mu mbeera eba disableizinga naye nga tokkirizibwa kutta munnansi. Toyina any right to kill a citizen of Uganda. Toyina any right omusirikale. Abajaasi bo babeera na order shoot to kill. Okay? Eyasembayo byogera kati ze mbuyaga ezikunta. Bayina ku defending our territorial boundaries, to defend us from any external attacks and defend our properties. Abajaasi tebayina kujja kutandika kwetabanga mbyabufuzi. Any serving army officer tayina kuba na ludda. Ne waba ayagala okujja mu byobufuzi ayina okuwummula amagye. Waba ayagala bwa minister, waba ayagala bwa MP, waba ayagala kukulembera kibiina kya byabufuzi, ayina okugagamba nti amagye ngavuddemu n'agawummula ne gamukkiriza n'ajja mu byobufuzi. Kakati essaawa zino
eno lino lye tuyina sijje, it's a militia, a tribal militia of Kairingu Museveni ngeri centered kumukuumira mu buyinza. Okay, so buli muna Uganda vaayo okuliyetinga public awareness nti kino ekikolebwa tekikkirizibwa. Amagye lwaki babadde bagatadde mu bantu? Lwaki? Musajja ng'oyo nadda ku bantu n'abakuba amasasi akyeyonoonere. Oyo munansi wa Uganda, omujaasa atendekebwa mwoyo gwa ggwanga n'okwagala bannansi nti senga abayina arms weapons beeyisa obubi twali badde nga tuliddukira mu bajaasi. Lwaki kati abajaasi be bakozesebwa okuteralizinga abannansi? Baabo nga bagadde oluguudo, baabo nga president agezaako okwagala oyitawo, olina aba ordering nga muveeyo mutandika okuba amasasi. Webityo we byatandise, president ayagala ayitawo ne batandika okuba amasasi ne batta abantu. Abantu be bali meant actually to defend from that terror they are unleashing against them. Toko omuntu gwatta yasasula omusolo oguvaako emmundu ezo zaakaleeta nazo ebyambalo byonna byayambala. Abannayuganda tuyina obusobozi kino obukikomya ne tugamba nti tukozese social media. Nigeria kye baakola end SARS hashtag end army brutality. Kenya bakikola ne bakigusa ne bakuba dati exploitative finance bill. Lwaki naffe wano tetulavirejingira ku social media tugambe no, we should stop. We should advocate for stopping of the army's involvement into the electoral process. Tekirizibwa anyway mateeka mu constitution musemateeka waffe tebakkirizibwa. Obudde bwe mumalanga muli mu bintu ebyo ebitalina makulu senga mufokasinga ku kuvumirira amagye okwetaba mu bululu. Amagye tegakkirizibwa kuba mu balulu. Actually no gadeployinga n'obayo wano bagateekateeka okukola ekyabadde ejini Bissau. Omusajja bagenda mumegga akalulu. There is a looming coup within Uganda, a coup. Eyo babadde laale abantu ne batya n'okugenda eri okulaba president awulire because they are being terrorized, threatened by the presence of armed men. Abepatise uniform y'eggwanga ey'abajaasi. Ekyo ekintu tulina obusobozi obukikomya. Amagye tegakkirizibwa kwetaba mu byabufuzi. Eyiganga laba president Kyagulanyi essaawa zino atambulirwako paatulo 7 ez'amagye, paatulo 15 ez'abano simanyi field force simanyi unit. Mukiibi eyandifokasinze sikimanyi neyo unit ye bateeka yaki yateralizinga nnyo abantu ku mulembe gwa Kayihura. Museveni abazungu abamuwa obuyambi bamutaddeko tabo ne bamugamba jja ab'amagye mu poliisi, jja ab'amagye mu poliisi. Lwaki ffe bannansi tetusobola kwerwanako naffe? Ajja amagye mu kalulu we mugaana okikola kati akalulu we kagenda okuggwera amagye gagenda tuwamba ebyekisiru nga bye bakoze ejjini ya Bissau. Bannayuganda muzuukuke, muzuukuke. Bino ebintu batuteralizinga buteralizinzi and nezo ensi engabirizi z'obuyambi zitubuulire the kind of democracy they are championing for within Uganda when they continue actually to obnob with this Kairingu terrorizing Ugandans to this extent. Buli we tugenda mu kalulu yenattiranga mu bantu. Eyiganga president olwavuddewo bwati ne batandika okuba abantu amasasi nga buli gwe battanga omulambo bagujjawo speed. Waliwo ne family essaawa zino ezinoonya abantu baabwe. Mumumanyiko misa ki yekka naye kiki ekyabaddewo ekiro ekya happening on 18th 19th November 2020 olukka ennaku ezebbiri Watford kyekyabadde eyiganga. Gusokereta omusirikale gwe bakubye amayinja nga wooyogera. Era mutubuulire mwe mwijjawo olukusa olutta abantu nga we mwagala mulujjawa. Nti wabaddewo musirikale yenna. Mukiibi naye ali kuterrorizinga Bannayuganda be bali meant okulaba nga bali safe.